Kaweefube waffe ow'okutuuka ku b'enganda z'Abannayuganda abawambibwa akyagenda maaso. Leero tuli wa Ronald Waiswa, muganda Peter Kirya, enzaalwa yeeyiganga mu Busoga, kyokka nga yawambibwa Nansana-Kyebando. Waiswa ategeera atya nti muganda we awambiddwa? Yali alina gy'ava okukola plumbing. Yali plumber? Yes. Kati bw'atuuka awo Ekyebando, waliwo mukwano gwe weeyo ku kyalo ewaffe avugira awo bodaboda. Kati watuuka awo n'agamba sijja kuyita ku Tomu nga sikoze eki, simubuuzizza. Na parkinga pikipiki. Kumbe dakika nga 3 emabega. Ndowooza waliwo abaali batimba ebifaananyi bya Museveni oba abantu ne babavuma. Kati mu kuva ku piki bw'ati apaakinge abuze ku Tomu, drone we yatuukira n'emukwata omulundi gumu n'abalala 3 ne babasuula mu motoka ne babatwala. Bandi wano nga mukyala wankubira ngamba muula muganda we bamukutte. Nga ndowooza nti babine bya bulijjo bya poliisi biki ebyo. Nga mugamba olimba nti ye bapa kundetera no pikipiki mbu bamukutte. Nga mugamba tekisoboka. Nga nsooka nsirika ziwera 12 nga ngamba era tannadda. We nakeera ku machanga ngendayo. Onako olwayirwa kkooti enkeera twasookera ku kkooti ne batuleetera ekitabo ne tukeberamu nga tumanyi baba n'amuleeta nga taliimu. Ne batusindika ku poliisi nabweru. Bwe twatuuka poliisi batugamba nti ffe bwe tuba tukwata abantu tukozesa patro oba bodaboda. Ne drone we baya batutte basirikale abamaje be bakola ki be babayina. Wakati mu kuwanjaga nga banoonya omuntu waabwe ate gye baagwira ku bafere. Oli ayinza okujja n'agamba nze ndi looya. N'agamba era amanyi abantu tumanyi abantu bamwe gye bali. N'asaba sente z'asabye. Twatambula awantu wangi naye nga awamu tetuyambibwa. Abamu batwerimbikamu nti bamanyi we bali, abo ne balya ze balidde. Kyokka baba bakyali awo ne bafuna essimu okuva eri Kirya, naye olwo lwe baakoma okumuwuliriza. Kirya baali bamutwala Kitalya. Waliwo omusirikale mukyala ndowooza yamwegayirira n'amugamba mpa ku ssimu nkubire ntegeeza abantu bange gye bakola ki gye bali gye ndi. Omusirikale omukyala n'akwata essimu n'agiwa Kirya n'akubira mukyala we n'amugamba ndi Kitalya gye bansibira. Myezi 4 najjako essimu. Omukyala n'addamu n'akubira mulamu wange n'amugamba nnyabo nkwegayiridde toddangamu n'okuba ku ssimu eno genda kunzisa. Era essimu etwaddamu ogikuba after 3 days nga teriiko paka kati. Aba human rights bajja wano eno ne bansinkana ne mbagamba nti yatutegeezaako nti gyali ne bagenda. Ne bangamba bagenda Kitalya ba cross checking balabe. Bwe bagenda simanyi bagenda oba tebagenda. Then after ne bankubira ne bampita. Ne bangamba we went to Kitalya, your brother is not there. Ne bambuuza naye singanga aba abulidde ddala weetaaga ki. Ne mbagamba neetaaga muntu. Munnange bondowooza bakimanyi nti abantu baffe baabatta. Ate nze saamugamba koko nti twetaaga ssente naye yaŋŋamba singa abantu bamwe baba tebalabise mwagala gavumenti ebakolere ki. Ne mugamba twagala abantu baffe bakomewo. Temwagala ssente si kuba baba beetegefu basi compensating. Ne mugamba teriyo ssente zigula bulamu bwa muntu. Kati omukyala n'omwana wa Kirya ennaku ebayonka butaaba. Nina badeni bapangiza we basula nsasulira omwana school fees balina okulya balwala. Nkola mulimo kikakyo oguva mu ezo ssente nga nange nina okweyimirizaawo ng'omuntu. Yaleka ennyumba we yagireka weeri. Obeera omwana omukazi n'akwata essimu n'akuwa omwana n'akubuuza anko dadi aliwa. Ogenda kumuddamu ki? Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu palimenti Mathias Mpuuga agamba nti ng'oggyeko okwoleka gavumenti ya Mwami Museveni n'akakiiko k'eddembe ly'obuntu ti bannayuganda bano ddala baawambibwa, ayagala bannayuganda bonna bafune ekyokuyiga mu mbeera eno era beegatte mu kugirwanyisa ekome ku mulembe guno. Temwekkiriranya eno embeera ey'okubuzaawo abantu buli muntu esobola omukwatako naye tulina girwanyisa ffenna tuli muntu ki omu. Bwe batwala munnaffe ffenna nga tusituka okuba kuggalawo ekyalo nga tukiggalawo. Muntegedde bulungi bakulu. Yensonga lwaki ttiimu yalina gifulumiza palamenti okutuusa nga tufunye ansa. Omuntu asobola kubula muntu omu 2 3 10 15 18 ne babulawo obubuzi bwe bati ngati gundi bamutwala nga n'abamutwala tubamanyi we bali nga bayinaayina batakula mbuto tekisoboka. Kati okuva lwe twatandika okulaga emboozi z'abantu bano batubuulidde ti waliwo abantu abatandise okubakubira amasimu nga babasaba okubasinkana mu kimpowooze. Famire ya Luwemba Mustafa omukadde nnyina
Abaamukubidde essimu bwe yabalagiridde awaka ekikandwa mu disitulikiti y'Emityana baatuuse ku kkubo ate ne bamusaba agende abasinkane ku kkubo kyokka ne yeekengera era n'agaana okubasinkana anti essaawa yabadde egenda mu emu ey'akawungeezi. Ate owooluganda Nalumuso Vincent yagambye nti yamukubidde yamutegeezezza nti ye masiko era wa poliisi tiyabadde ayagala kumusinkana naye olw'embeera y'okutya naye yeekengedde. Famire endala eyamusisimboowa nabo baakubiddwa essimu bo ne basaba beebuuze ku kibiina nga tebannaba kusinkana muntu yenna naddala omuntu ono gwe bataategedde bulungi. Aba famire ezo zonsatule emboozi zaabwe tugenda zisoosootola wiiki ejja. Muganda wa Kirya gwe tuggyeko emboozi ya leero agamba naye baamukubidde essimu n'abalagirira ewa muka Kirya kubanga yabadde wala. Atugambye nti abaagenze baabadde mu mmotoka ya poliisi era ne beeyanjula nga bagamba nti baagala kunoonyereza ku nsonga za muntu waabwe. Bwe baabategeezezza nti bulijjo balowooza nti NUP erimba ku nsonga z'abantu abaawambibwa.